Alright, amawulire agakagwawo era nga gano gatadde eggwanga ku bunkenke naddala abawagizi b'ekibiina kino ekya National Unity Platform eri Robert Kyagulanyi Ssentamu birungi si birungi. Lwaki? Olw'ensonga nti nno amawulire galaga nti nno General Muhoozi Kainerugaba yandiba ng'alina enteekateeka ez'okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu ho obunkenke bwolekedde ekibiina ekya National Unity Platform. Sina kyokka njagala nkujjukize kubanga tujjukira bulungi nnyo omulundi Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yasembayo okukwatibwa mu kalulu ak'omulundi guli ogwa 2021 twalaba nga ebyavaayo si birungi, byateeka eggwanga ku bunkenke, byateeka eggwanga mu kakyabaga ku risiki ne ligootaanya buli kimu ekigenda mu maaso n'okukwasaganyizibwa mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati Muhoozi Kainerugaba asinzidde ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ayisa ekiragiro wa mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kitegeeza ki? Nti obulamu bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform obulamu bwe tebuli seefu yonna gy'ali ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku UG Update TV kusinza obba ng'otuwuliriza gwatannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayingo gano aga UG Update TV. Nga twakava mu general elections nga ne results ezaakavaayo zennyamiza eggwanga era nga zitadde gavumenti ku bunkenke ate nga be bannannyini kufulumya results ezo. Kigambibwa byonna byonna ebyakolebwa mu campaign mu elections byali bya manchoole era results zonna ezaafulumizibwa zaali ku gun point, zaali ku order. Era bannayuganda bagamba nti bo ebyava mu kulonda okusinziira ku bye baateeka mu kulonda si ze results zibali savings mu matu gaabwe era nga mu kyo bataddewo embeera nti nno balina okuteekawo okwekalakaasa okw'emirembe bagende mu maaso n'okuba nga babanja akalulu kaabwe. Kati kino tekyanditadde gavumenti ku bunkenke kubanga yandigambye nti egenda kudeployinga amagye security forces okusobola okulaba nga batangira ekikolwa nga kino obutabaawo. Naye ekisinga obbeeraliikiriza kwe kukebera mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe baali bamutadde era nga bataddewo house arrest, baali bamutadde ku house arrest era amaka ge ne geetooloolwa security agencies ez'enjawulo saako n'ennyonyi ne drones mu bbanga nga zeebonga nga zigezaako okuteekawo security ey'amaanyi ku maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mu kyo kye bakugera ki nga kye batangira aleme kubanga afuluma maka ago kutaayaaya mu bantu kubanga baali tebamanyi kikyazzaako, tebamanyi pulaani B eya Kyagulanyi eri ki. Jjukira mu campaign nga zitandika ow'omwaka guli oguwedde 2025 ab'ekibiina kya National Unity Platform abakulembeze ssaako n'abawagizi bangi baakwatibwa era ne bateekebwa mu jjairu ne buli kati abasinga tebanaliizingibwa, tebanatwalibwa mu maaso ga mulamuzi nga ne kibabavunaana mpaawo nga abannamawulire bagezaako bibuuza ab'ebitongole abeenyigidde mu bikolwa nga bino eby'okuwamba abawagizi ssaako n'abakulembeze b'ekibiina kino amatama bagabutika bubutisi. Tewaliyo nsonga gye balambulula eri awo wabula kigambibwa baagenda mu maaso n'okukola kino ekikolwa nga mu kyo kye banoonya nga banoonya omuntu ayinza obbawa ebyama bya Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mu elections zino ezigenze mu maaso Robert Kyagulanyi Ssentamu kikyayinza okuba nga azzaako. Baali banoonya ekintu ekiyinza obbawa omwaganyi okubeera nga bali ahead of all the plans of Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kino kyababula. Kye baakola kwe kugenda mu maaso n'okutandika okuwamba buli omu. Newankubadde byonna byonna byabaawo ne bino ebigenze mu maaso mu kalulu bibaddewo, basigadde si bamativu, basigadde baagala okuba nga bakisonkereza Robert Kyagulanyi Ssentamu ku extent nti baagala namukwata. Kati mukwano gwange gwali eyo amawulire information gye tuva okufuna eraga nti General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni Chief of Defence Force amaze okuba nga ayisa post ku mukutu gwe ogwa Twitter nga weyewaana ng'agamba nti nno
yasamonalinze dda Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform asobole okuba nga yeewaayo mu mikono gy'ebitongole ebikuumaddembe ku poliisi nga tewannayita ssaawa 48. Kasita kamutande ssaawa 48 ne ziyitawo agenda laba akamuvaamu olw'ensonga nti agamba nti yamaze okuyisa orders era yamaze n'okonsultinga kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'amuwa omwaganya okugenda mu maaso n'ekikolwa ekyo ekyokusamonalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja mu mikono gy'ebitongole ebikuumaddembe yeeweeyo ku musango gw'atatuteereddeewo. So nga ne poliisi oba abakulembera ebitongole bino tebannavaayo kulambulula ggwanga kiki ekyagala okwasa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nsonga ki. Jjukira gye buvuddeko nga wenkugambye. Waaki Gen. Muhoozi Kainerugaba ayisa order eyo bagenda ne bateeka house arrest ku maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu Magere ne bateekawo ababyokwerinda bangi nnyo, bateekawo battalion namba. Wabula kino tekyalemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga abatolokako era bamala ennaku eziwerako bukyanga election ziggwa nga bakuuma lubugo nga Lubaale yafuluka dda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kyabamaze enviri ku mutwe okulaba n'okuwulira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tali mu maka ge, yafuluma dda amaka ago. Wabula Muhoozi Kainerugaba kino we yakiwulira n'atowa order ng'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeweeyo mu mikono gya poliisi nga tewannayita ssaawa 48 nga tannalaba kamuvaamu. Mu mawulire ago ne mu information eyo okumala ogirisiivinga Robert Kyagulanyi Ssentamu teyasirika ya breaking a silent yonna gye yali n'agamba nti nno Gen. Muhoozi Kainerugaba yakoze order n'ateekawo ab'okwerinda mu maka gange. Wabula nga n'ekigendererwa ki tekinnategeerekeka okuggyako okwagala okunjja mu bulamu bw'ensi eno nga wazzaaki abyogera ku mikutu ogwa Twitter. Jjukira si gwe mulundi ogusoose Gen. Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo n'atowa order ng'agamba nti era ng'alambika eggwanga nga wagenda okuba nga ajja obulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino ajja akyogera lunywe. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu bino ebigambo bye yasinziddeko okumwanukula ng'amugamba nti nno okoze buli ekisoboka okwagala okunjigyawo okunkwata naye eky'ennaku ofiiridde mu kazannyoko, ofiiridde mu ggeemu yo oluvannyuma lwa security yonna gimadde musuubira nti nno yaakabi nnyo okuba nga nasobodde okubatolokako. N'agamba naye newankubadde ebyo byonna biri awo nkimanyi obulamu bwange tebuli safe. Muhoozi Kainerugaba ayagala kunjja mu bulamu bw'ensi eno naye tatidde ye akyagenda mu maaso n'okutuukiriza ekigendererwa kye eky'okubbulula eggwanga mu mikono gy'ab'obuyinza abagenda mu maaso n'okutuntuza eggwanga n'okuliisa bannayuganda akakanja. Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yatolose era tebamanyi mayitire gyali. Wabula agamba nga katayi tekannasala yeeweeyo mu mikono gy'obuyinza, yeeweeyo mu mikono gya poliisi bw'abanga ayagala obulamu nga tewannayita ssaawa 48. Ultimately kyekiragiro Gen. Muhoozi Kainerugaba kyawadde. Bino nno bikulaga obweraliikirivu gavumenti bweriko wakati nga bamaze okwerangirira n'obuwanguzi. Kirabika nti entebe gye beerangiriddemu ssaawa zino eri mu kubookya kubanga bali ku bunkenke. Tebamanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali, tamanyikiddwako mayitire, tebamanyi ki kya pulaninga kuzzaako. Ate eno mu ŋŋambo ku social media ebitambula biraga nti bannayuganda bategese okwekalakaasa okw'emirembe ennaku z'omwezi 2. Kati bagamba ani akuma omuliro oba ani ali mabega w'enteekateeka eno. Balowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu yagirimu nga ne bannayuganda bo bagamba nti ffe tubanja buwanguzi bwaffe, tubanja buwanguzi bwaffe. Oluvannyuma lwa chairman ono akulira akakiiko kana Electoral Commission okuvaayo n'alangirira results ze nga ye yali asuubira nti zeezo kyokka nga bannayuganda bagamba be baalangirira bifu, tetumanyi n'ebyo gye byalangirira gyabijja. Kakati obunkenke
boolekedde eri eggwanga Uganda. N'agambye nti omulundi gwe yasembayo okukwatibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyali mu ggwanga wakiraba kwali kuyiwa musaayi. Sina kyokka n'amawanga ag'ebunaayira foreign countries ssaako n'ag'omukumirwano gaavaayo ne gayogeza eddoboozi ery'omuwanguka nga gaagala gavumenti eriliizinge Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'akataye tekannasala nga tebannayingira ggwanga Uganda. Kakati bwe bunkenke Uganda bwerekedde mu kaseera kano singa General Muhoozi Kainerugaba anaagenda mu maaso n'okuba ng'alemezaamu n'ekiragiro kye eky'okukwata omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oli ku UG Update TV kubadde osinza obba ng'otuwuliriza, mbagala nnyo mweraba tugenda kuba nga tukomawo.